omuluko ogumu ne bakutulamu east west Ocheng naje satu je mukaga nikola town council olwalere yagano ogenda mu town council w'Ennabweru division yayingira division nga teyeyagalidde ate nga tasazeewo nakyo kiruma okwesanga ng'oli munda naye nga tewakonkonye wabula oba bakulese oyimiridde oba bakulese weesulise naye ng'oli munda omaze okutula tokyadda mabega nti ebiseera ebisinga omuntu ow'enkulaakulana nga mukozi akyayibwa naye kiba kirungi nnyo okulonda omuntu ng'amanyi by'agenda okukola kiba kirungi nnyo okulonda omuntu ng'amanyi okujja ababuulireko ababbireko nze mukikoze ntandise okutuuza ezo nga nsomesa ggulo kuba sisomesa ggulo yekka nga nze omukulembeze w'abakyala nkozesa nga it's an opportunity okwogera ku byonna njogera ku byobulamu nenjogera ku byendera y'abaana parenting nenjogera ku development okitegeera nti gwe mukisa gwe mba nkoze eki naye omukyala n'akuzza ebbali ng'ayagala omubuulire ku programu eziri ku division naye afunemu n'akuzza ebbali ayagala naye afune ku nte ku ebiri eyo ne basale n'omugamba walonda kansala nze siri kansala nze ndi mu ddwaliro nti tatugasa eyagwa yakola kati lwaki olonda gw'otamanyi kyagenda kukola twakola ensobi tetwamanya bano bannabbosa abagezi okwera ku bukiiko bw'entertainment ayagala kakiiko ka entertainment mu parliament era omulonzi ajja keera enkyamuwe honorable nabbosa tukwagaliza birungi byerere ayagala kakiiko ka parliament akakiiko ka entertainment mu parliament yali akawuliddeyo kati saategedde ayagala katuulako oba ayagala kubeera chairperson waako bajja katondako ebintu amendments ziriwo budde bwonna kati mutabani wange omuggalando manyi wa Narupu yali wa Nuupu kati takyabitegeera kati yafuuka wa Narupu ali awo sokoleke wa Narupu yali wa Nuupu kati wa Narupu kati tavaayo tabitegeera bimutabula kati wa Narupu ali mu National Resistance Platform mwali nekamboze sofa akalulu singa bagamba nti kati waliwo ekiguddewo enkya kulonda kati awo nyini wetutunulira ntugamba ani ali waggulu yatuula wali olowooza kiggwa kitya era nga bwe kyaggwa luli bw'okirabamu nnyo enjawulo bale nkyagamba mutabani wange totumalamu maanyi era nga bwe kyaggwa luli twabadde jjo mu lukiiko mu Mbejja Mariam Ndagire nga tuli kuteesa ku kyala kwa Kaggo nga Kaggo bayinza omwongezaayo oba omwezi ogujja oba omuli oba omwaka ogukola ki ogujja ko oli tulonda mu January ko ye ayinza okujja tuli mu Uganda empya ko munne Uganda empya eyaani ko omuluka gweri ewasa ekabanda nagamba eya Museveni kuba kati aliko tibuhabulwa kati eya Museveni Uganda empya naye mutabani wange yagambye naga ne mama bino bitama yo opposition gye twali tulinawo naye bonna be yawakadi byonna biriawo zino vetting za loogi kati oli ayogedde biki ne mugamba naye wamwe eri abayogera nonsense bulijjo nonsense omulaba mwenaale neyo naga nze tekyalina pate yange naye jasiri numwa bulumwa kwanza olumwa kuba wali ojagala teri alumwa kyatayagala akuba tolinawo owabulira naga kati ani awabula konze twalayo amagezi go bajja kukola byampunga neseggona eyitebeerayo bagezi Katoluwama yabagambanga naye munaaye omugenzi Katoluwama omulongo tayagala bagezi omukama amuwe ekyumula ekyemirembe Kato yayogeranga ebintu bye nga mulowooza katemba mwerere naye ebigambo
Kumukutu kwetuli tweyanze gabe komira kumukutu guno mwebali nnyo mwebali eddala Tronaz Media kwetuli amanya Tronaz ngandi ne Chala Nalujja Hanifa mweriza wa Kabaka tulabe olwaleero ebitambula ebigenda mu maaso mu ggwanga mayikati bya bufuzi n'ebitambula bingi ebiriwo tulabe era byonna ebitambula ngeri ebyobufuzi bibikoze iki bibiwangudde bibiyingiddemu naye akyasinza obifuna mu lutwe n'omumanyi buzaako ku mulabi wa Tronaz mulabi wa Tronaz Media nkulamusiza nekwebaza emirimu gy'otukoledde nyiza okuboga naye mami naye tukola jaffe munaye gy'otukoledde kwe kusubscribinga n'okusharinga aye n'otuwa comments kyakabi ekyo oba otukoledde nababaako nga bavuma nze baba bankolera bakambwe nnyo abo ate bakolera ddala baba onkolera naye nga kyonna kikiri Mukama yebale batu tukuumira ate Mukama yebale batuweera kisa ne mutwagala nzima kubanga batakuwadde kisa muyinza obutwa okubiyitako n'obiyitako buyisi n'akalaba n'akadiriitinga subscribe kano nga sikaagala kwange n'atasharinga naye yebale batuweera kisa mwebale twagala. Okay. Omuntu akyasinze mu kufuna ebyobufuzi wadde byakatandika. Congratulations Mama Janat muna NRM Lukurwe. Yagambye ali nebbi. Yata parking ensawo yengoye ze bweti. Mama Janat. Yagambye inago yabuza namugamba singa aba mukyalawo. Navayo lwa mukaaga. Kakati luruno ngene byageze kola ki campaign oyinza mukiriza nabeera nga taliyo liyatula mu motoka ya Honorable Nyamutoro ngaba mukimye ku hoteli bamutwale wa Honorable Nyamutoro Honorable Minister ngagenda kuyingira mu motoka nagamba Mukama emotoka labe nyirira matiribo n'enkimye eno kati ye naafuna eriwa naye Mukama nga bwe ngenda jingira kuno kubeere kukugulirwako kwange nange nfune yakamotoka nkoye zineza mviramu mu maasa naye twabadde tuli awo His Excellency namwe motoka Vice President wa Uganda namwe motoka Vice President ya retired Alupo manyi nakoma okutegeera Vice President nze nakoma ku babiri kwani nani Specioza Kazibu ne Gilbert ye myaka jo wala siddangayo okutegeera Vice President ne Professor twamutegeera Professor Bukenyi ati ye Gilbert oyo nga nategeera Specioza na Gilbert ne mukuru sekandi twamutegeera oyo yali speaker bwe yava eriwe yadda wano yaliko Vice yes saamumanya naye lwaki obutabamanya si musango gwange ate si musango gwoyo abadde agoberera ate si nsobi naye eriyo omuntu abeera mu kifo n'akola n'atuuka abantu okwebuuza oyo yaani tiye Vice President oyo yaani ani akoze kino gundi katulaba nga Prime Minister awulikika nnyo awulikika nnyo namyalo oyinza n'okugamba nti ye Vice President namyalo okukola kw'omuntu abantu bamutegeera kati ogogambye Alupo diro yali akozeeko n'atambula Uganda nga Vice President yakutambula di tudde bukyali mulimu omuntu nga munansonyiwa abalabi ba Tronaz Media naye mulimu oliyanga nti bakuwanga obukulembeze
ne bakuwa entebe eyo kati nga bampa eky'ebyobulamu Bwakabaka bwa Buganda bagenda kusanga ebintu ebi okulemererwa okukola oba okukola ennyo okutuuka ku oli abadde oba omumusinga okitegeera kye kyatuuka ku Kiseka simanyi Kisakwa Dorose baamuddiriza ku muntu eyali akoze ennyo Jennifer Musisi gye byaggweerayo baamulabirawo nga yali totally no sense kubanga oli yali mukozi yakulwanagana ne bamuyimba tugambire ku Jennifer ko ye kambakole mu Stekanivo mujje muyimbe ezo zennyini mu bantu b'empise be mugamba nti mbatulugunya ono yagizizaawo okitegeera Kisaka yaseka n'asakwa n'asekwa n'abeera eyo n'amaliriza si bulungi era kye yali ayagala kuba singa si kye yali ayagala mulimu obukozi Mumbejja mukama wange yaŋŋambye Mumbejja Maria Mundagire manyi twabadde ne bulungi bwansi Busukuma tubadde n'okukyala kwa Kaggo okwosenkya naye kwayimiriziddwamuko naye yaŋŋambye nti ebiseera ebisinga Mengo bw'eba eronda obuweereza teronda mu baluwa zo Mengo bw'eba ekuwa okuba omuweereza wa beene qualification zino olumu tebaziwa nnyo budde banoonya bukozi bwo input yo oteeka amaanyi go mukozi kati obuyigirize babunoonyereza luvannyuma ekyo kyetaagisa ddala ono nga takola kikyalina buzibu ki nange naffe yatulema yo obuyigirize bwe olwe buvaayo ne Tonazi ono nga musajja mukozi bane oli omusajja akola obuyigirize bwe kati Emmengo obuyigirize additional si priority kirowoozebwa nti olwo bakusengole bakoze mu kifo ekirala obuyigirize Emmengo is not a priority eba additional kati ate mu local government obuyigirize ye priority okitegeera okubanga nezajjajjazo osakawo mpapula ngo ate mabega eri system etuyambyeko bantu babadde basomera mu mannya g'abannaabwe mwana wange Kigozi yasoma n'afuna first grade CP7 senior 4 senior 6 somuzadde nga sentakola ki somero litunda empapula za Kigozi oluusi omwana aina amaani n'azigula kwa balina ssente n'asomera mu mpapula za Kigozi waliwo na bano nga mwana muganda we yafa mwana nga ate mutwe nga gukola nyamutwala wali n'asoma bulungi nnyo ne bamufufugaza ne bamuzza emabega mu kifumbiro kati ne baddira ono ne bamuwa empapula n'agenda n'akola kati olina bw'aba muganda we kaliko naye alina amaani agenda okuteeka empapula nga ye Kigozi kati bagenda okugira olulimi bw'aba alwoge okuba nga aseerera nga mutuufu si ye Kigozi nebuuza empapula naye kati sisitimu eno etuyambyeko tekyali muntu azannyira mu mpapula zaani za munne kwali balinga bazigulirira naye obukozi bw'omuntu mwogambye yani vice president Jessica Alupo Mama Jessica Alupo mwaba tayalinga n'abasubscribing anyisa asoma mumutaginga akalabe nyabo office siyo kutuula muri kwewuba mu ntebezi SC Professor Gilbert Bukenya yagaba omucere gwa Upland nakati gukyalimu mu Uganda wafeje guli wamu ye ya introducing Upland omucere ogwo gulimu ne ku lukalu olwairo n'akyaguli n'agamba Bukenya omucere oyo Bukenya baguyita Bukenya retired gwe Alupo olekanga nnyo omukululo nze kigamba abantu alujja saasoma naye nyinza okuleka omukululo kitegeera
Sina buyigize naye olwalira abaze mu byobufuzi bali mu kulwanagana na linnya lyange kuno mu Nansana. Batandise dde okulwanagana nalyo. Erinnya lyange Nalujja. Bakunoonya. Bali mu kulwana n'erinnya Nalujja Hanifa. Erinnya libakoze eki? Kyembadde nniiza obuuza era tebakibuuza mbadde ngenda kusirika. Waliwo enteekateeka za gavumenti ezibeera ku divisions, ku municipality, ku district, mu local government. Mulabi wa Tronaz Media bw'oba ojjukira nabagamba nti kansala abazze kuteeseza bitundu ebizibu bye birina abituuse ate abaddize mu bitundu byabwe ebirungi ebiriwa ku division. Ne mbagamba division erina program ezitambula mu mwaka ezikola emirundi egyo. Bagaba sente z'abakyala, bagaba sente z'abavubuka, bagaba ebisolo byonna, ebisolo n'obusolo byonna babigaba, bagaba ensigo, mulimu sente z'abakadde, ate ebinyonyi bagaba ebisolo n'obusolo. Kati ebinyonyi biteeke mu bino ebirala. Kaakati mulimu programu etambula ey'abakadde babawa ku mifaliso, babawa ku bulangiti, naye otuuka ku kyalo nga n'omukadde waayo tamanyi. Ate amanyi aliyo omuntu eyagamba abakadde banne bakulembera. Anti baamugamba gwe gwe tuwadde kuno bw'obyogera gw'omanyi. Kaakati ogwo mulimu gwawuno gwe mulonda. Kansala w'ekitundu yenna kabeere MP. Tekirina lutalo lwe kikukolera gwe MP. Anti bagambye n'otegeera programu ezitambula n'okuba enkiiko constituency eyo n'ogamba kati ngenda mu mugundi muno. Twatuulako wano emirundi egiwera ne Robert Kasule Ssebunya wano ne tutuulako wali ennakuule nga Kasule adda natandika okutuula eri ku Mariana Gardens ngadda Kasule n'atuyita Robert Ssebunya n'awuliriza bye tumugamba n'atuulira ne bye yazudde mu bitundu byaffe. N'agambye nazudde bwe ebitundu gy'obadde nga tukole tutya. Olwo ate atujjamu ebirowoozo mu ebyo bye yazudde naffe tumubuulidde n'abikola ki? N'abitwala. Mulabi wa Tronaz Media ojja kubuuza owuwo diro yali akubye enkiiko n'oziwulira n'ogaana bugaanyi. Abakyalina n'obudde bubawuliriza kati buli omu awoza mbu akalulu kamuwuuba. Abaddeko ebisanja bimeka gwe kawuuba kati? Mbw abamombo baatyangayo kubanga bw'okikola abaabikola kaadi tebaafunye. Bizibu. Bw'otyo bw'okigira okubaita okusiiga akazigo. Kati tubadde ku linnya lyange. Waliwo program newala PDM neŋŋaana omuyingira nasijja mubiramu n'emyoga nagyebalama. Naye kati projekiti ya GROW yagudde mu ngalo zange. Ne ku komiti ya municipal kwendi okusomesa GROW n'okumobilizinga abakyala bano okwanga bafuna trainings eza mindset okutegeera what is business. Agende kufuna sente. Bagenda okufuna sente nga tezikyagenda kukola nviiri, si za njala, si za pate, sente za kukola. Za kukola. Nakola gwali awo ku Ivory n'enkunga abakyala basomera ddala bawera 278. Kati nezera ku ground ntandika okukola mobilization ya kyalo kuki? Ku kyalo. Bwe nali kitandika nayita abakyala aba chairpersons b'ebyalo. Nga sijja kutambula byalo byonna birimu ebimeka. Ne babawa training ne mbawa empapula badde ne mbagamba mugende mukunge. Banammwe. We munaalemererwa mu mpite tebampita. Ne basirika n'empapula okuva June. Wepu GROW eri ande ekitongole ky'abakyala Women Entrepreneurship program. Eri mu Ministry of Gender eyagala kukola database ow'abakyala bano. Batandika bagroupinga babawe emiki etusaba abantu abo abakyala ba leaders abalondebwa banna abakyala basirise. Kati nganzo omukulembeze ali ku head ow'eggombolola nti
ekirema kyonna banenyani gwe tebagenda kunoonya wakyalo tebabamanyi owekyalo okulemererwa nze owegombola nze bannakoze eki olemereddwa netandika okupenetratinga nenyingira ebyalo ebimu byenayingiddeko nakoze alamu abakutte zifulaaga ez'enjawulo batandise dde okulwana nange lwaki nakubye enkiiko z'ekyalo okuyita abantu okubabuulira lwaki kalwa amaze okitegeera nti nina mandatory ekola ekyo nebagamba lwaki tewatuyise kubibeeramu nebaga this is not a political platform zo ndiwe NRM naye wano tewaliko politics wano nze nga local council ndi wa bibiina ki byonna kati saaga kuleeta n'omu mu programu eno ntibeerawo naye gwe bw'oba okunze ng'oli fulaga beara ng'oyagala nzija ensomesa eggulo nompita nzija era yasooka baasooka bwekifuna obulala omu bwe yakunze nengenda nenkikola nakyanga tekimukoledde era endwadde erimu ekyo bantu kukwata bifo bina ng'abirimu omuntu ki omu ye kansala ye chairperson ye human lead kuligi paka kuseeke kuligi ye wabakyala ku kanso ye wabakyala ku fulaga ye kansala kati oba n'ekinugu kwati olina agenda kukolera mobilization ku ground ayandi kukoledde yeggwe kubanga senga gwoli fulaga beara ng'emabega waliyo babiri waliwo w'abakyala w'ekyala agenda kukungira akuyite waliwo w'abakyala bo waaliija ajja kukunga akuyite senga wano tebali mu ntalo ne bali nze mbaga beerwana bokka ali mu kwerwana abeera yeerwana yeye ng'omuntu kubanga alaba nga bw'alwana Nalujja afuna munamanyi nti yeerwana mu kyalo kyolwedde ensimbi ey'amakanda bagenda kulabanga gwalemereddwa amugamba gundi soko ogenda onkungira abantu ng'amugamba nti tutambula ffenna babiri gy'olaga gyendaga kati gye nakunze kansala abaalemererwa okukola ogwabwe ekisanja kiweddeko atandise okukubira bano amasimu sente ezo ezaggulo nze nzirina nze nzigaba fayiro yo yamwe nagikutte dda ne mu ngalo bwe mutanonda temuzifuna yo stupidity of a higher class ozi politics byakulimbalimba noyitawo naye n'abalimbwalimbwa babanga nabo bakwa saga kikozesa nnyo UCC ejja tukola bulala naye sometimes twalikozesa ku lulimi olusongovu mukko lwafurufiga twalikozesa ku lulimi nga lusongovu mukko omanyi baabagambye programu ensuusu zeekomawo nga 5 Novemba abeetuga mwetuge tetumanyi oba bamukebedde ng'ebigambo asikyusizaamu naye bamutwala ebutabikambire ng'eddagala ly'obwongo si mulwadde buwongo bulwadde obwongo bwe bulwadde naye nga kyekyo abantu okwerwana si kirungi gwe kennyini muntu wamu weerwana weka ebyobufuzi oba otegedde nti waliwo gw'osobola kukolagana naye lwaki atotandika okumulwana bulwanyi mu kifo ky'okumuyita nze bana b'ebufuzi musola yita muno omugambe gundi jangu wano tewaaye nti tukoze tutya mpulidde olinayo puroguramu bweti nina puroguramu etwe abakyala bano balina okufuna kino nina olukiiko badde nsaba ojjo nnyambeko kubanga gw'osigala osikowalinze mu kyalo kyo naye nze sisulayo kati Nalujja n'afuuka Nalujja olukuki oyo Nalujja abalimba foomu nze nabazibatuusizzaako agamba abalimba tamanyi ne bwefaanana bamubuuza fayiro kalaki ate n'abalonzi balalu kubanga omubuuza alina puroguramu ya gavumenti sente ziri mu banka ogenda sekinoomu n'oprocessing ebyo ne bazikuwa kati akulimbalimba tya nti fayiro yammwe nze njirina bannange kati ebyobufuzi
abalonzi this time round mwandyetegereza abantu sofa mwandyetegereza abantu ne mutalonda kala ne mulonda muntu kozi obusobozi bwe nziramu wano ku kamera ky'omuntu gwenyiza okimya n'ensabira akaliwa kiso yonna iya ni kyeyune yatandika district nga muti guno ng'omuwafu bwe guli n'ateekawo emmeeza n'ateekako ekiveera nga wali office omutegeera bulungi n'asitula ebizimbe district bweri mutabani wange gwe naga nti namukyawa wakiso yonna sinamugamba simwagala nzekka wamwatulira bwanika mu maaso g'abannamawulire namugamba nti Wakiso yonna nze nsinga obutakwagala ga nfudde maama nakola ki lwaki wankyawa bw'otyo bwe nayogera amannya galina gakyokka ate abanzaala bandiga alwanye ennyo okunoonya nga buli lwansanga ne maama nsonyiwa maama tonyiigira maama akuba ekisiraani bw'akola ki bw'akyawa kireka wakyamukwata ate ne mugamba tunoonya waddira tetulabawo yageze mu emupi yageze mu bwemupi yafuna kaadi independent tebagimuwadde eyaabwe eya Nuupu katubiriende naye tebagimuwadde yandijja afukamire mu maaso ga maama saasira emyaka gy'amaze ku district tewali kazimbe kapya yadde langi mutabani wange Bwanika manyi bajja kutuusaako gundi eno mumutaginge abaana bakola gwa kutagiga natuuka ku kigundi ky'abaliko obulemu ekizimbe Ian we yabeererawo ng'awantu awo wasinga okunyirira abaliko obulemu ne toilets zaabwe bambi olwokuba mulimu abatambula bati mulimu abeekulula nga wayonjo ndoza Ian obudde bwonna yabumaliranga ku department ye y'abaliko obuki tuukayo okaaba ne toilet yaliko obulemu neekulemu okuyonja okugifuula ng'erabika bulungi emyaka 15 montagingire Ian kyeyune emyaka 15 campaign manager ali wano Bwanika gy'amaze ku district Gombolola kimu 27 emyaka 15 Gombolola 27 gyandibadde nga waakiri buli mwezi akuba olukuŋŋaana mu Gombolola egyo nga chairman wa district amagombolola 27 aga Wakiso district akubuulire nze simulabangako kebereni wange Nansana diro yali akubiye olukuŋŋaana Nansana amanyiyo akalwa akawedde yatula wali mwayandiyo yali akanoonyeza akalubwe kaatuuka yatula mwayandiyo nga wakalindira mwe yali ng'alina gurupu ye kamunoonyeza tegaye nti abalonzi tuli babi nze Ian kyeyune nkwagaliza birungi byerere nkwagaliza buwanguzi abalonzi tuli babi era ng'omuntu kubanga eri atayagala kuwulira linnya Ian kyeyune nga linnya lyatayagala ebaayo atayagala kuwulira kala gy'ali mu pati baasi nga nayo tajagala nebayagala nze sibinaako buzibu nze kasita abamukozi abazze mukoobuntu ndowooza ku kino ekisanya kye tugendamu abasinga obungi bali ku mukozi Ian yakola Ian bino ebifo babitandika n'abisitulanga ng'atuuzawo enkiiko Ian yakola Ian yakola yatuteeseza okufuuka division kati ng'ali ku district abagamba yajja ku Gombolola gy'avaavaamu nabweru by then yali wamu nagaba ne tufuuke town council bwe tufuuka town council enkulaakulana ekola ki yeeyongera n'ebiva eri waggulu bijja nga biba biwerako naye wano we tuli tebiwera abaali eri mu Gombolola areas kati yasifuuka nabo division ne bagaana abaava mu luka guno omugenzi Kiyita bakansala baali bava eno ne bakkiriza ne bakutulako emiruka egyo Kazonna Bweru ne Nansana ne bigaffe tufuuke town council
gyali emiruko egyo kati egikola emiruko omuluko ogumu ne bakutulamu east west Okyenge gye mukaaga negukola town council. Olwaleero yagaana ogenda mu town council w'e Nabweru division yayingira division nga teyeeyagalidde ate nga tasazeewo. Nakyo kiruma okwesanga ng'oli munda naye nga tewakonkonye wabula oba bakulese oyimiridde oba bakulese weesulise naye ng'oli munda omaze okutula tokyadda mabega. Nti ebiseera ebisinga omuntu ow'enkulaakulana nga mukozi akyayibwa. Naye kiba kirungi nnyo okulonda omuntu ng'amanyi by'agenda okukola. Kiba kirungi nnyo okulonda omuntu ng'amanyi okujja ababuulireko ababbireko. Nze mu kikoze ntandise okutuuza ezo nga nsomesa ggulo. Kuba sisomesa ggulo yekka nga nze omukulembeze w'abakyala nkozesa nga it's an opportunity okwogera ku byonna. Njogera ku by'obulamu, nenjogera ku byendera y'abaana parenting, nenjogera ku development. Okitegeera nti gwe mukisa gwe mba nkoze eki? Naye omukyala n'akuzza ebbali ng'ayagala omubuulire ku program eziri ku division naye afunemu. N'akuzza ebbali ayagala naye afune ku nte ku ebiri eyo ne basale. N'omugamba walonda kansala. Nze siri kansala, nze ndi mu ddwaliro. Nti tatugasa eyagwa yakola. Kati lwaki olonda gw'otamanyi kyagenda kukola? Twakola ensobi tetwamanya. Bano bannabbosa abagenza okwera ku bukiiko bw'entertainment. Ayagala kakiiko ka entertainment mu Parliament. Era omulonzi ajja keera enkyamuwe. Honorable Nabbosa tukwagaliza birungi byerere. Ayagala kakiiko ka Parliament, akakiiko ka entertainment mu Parliament. Yali akawuliddeyo. Kati tetaategedde ayagala katuulako oba ayagala kubeera chairperson waako. Bajja katondako ebintu amendments ziriwo obudde bwonna. Kati mutabani wange omuggalando manyi wa Narupu yali wa Nuupu. Kati takyabitegeera kati yafuuka wa Narupu ali awo. Sokoleke wa Narupu yali wa Nuupu. Kati wa Narupu kati tavaayo tabitegeera bimutabula kati wa Narupu. Ali mu National Resistance Platform. Mwali. Nekamboze. Sofa. Akarulu singa bagamba nti kati waliwo ekiguddewo. Kayimirire. Enkya kulonda. Kati awo nyine wetutunulira ntugamba ani ali waggulu. Yatuula wali. Olowooza kigwa kitya. Era nga bwe kyaggwa luli. Bw'okirabamu nnyo enjawulo. Bale nkyagamba mutabani wange. Totumalamu maanyi. Era nga bwe kyaggwa luli. Soko mbuli mutabani. Twabadde jjo mu lukiiko mu Mbejja Mariam Ndagire nga tuli kuteesa kukyala kwa Kaggo. Nga Kaggo bayinza omwongezaayo oba omwezi ogujja oba omuli oba omwaka ogukola ki? Ogujja. Ko litulonda mu January. Ko ye ayinza okujja tuli mu Uganda empya. Ko munne Uganda empya eyani. Ko omuluka gweri ewasa ekabanda nagamba. Eya Museveni kuba kati aliko tibuhabulwa kati eya Museveni Uganda empya. Naye mutabani wange yagambye. Naga ne mama bino bitama. Yo position gye twali tulinawo. Naye bonna be yawakadi byonna biriawo zino vetting za roji kati oli ayogedde biki ne mugamba naye wamwe eri abayogera no sense. Bulijjo no sense omulaba mwenaale. Ate kateno. Neyo naganze tekyalina pate yange naye jasi numwa bulumwa. Kwanza olumwa kuba wali ojagala. Teri alumwa kyatayagala. Akuba toyinawo wabulira. Toyinawo wabulira. Naga kati ani awabula konze twala ya magezi go. Bajja kukola bya mpuuga. Nesegona. Eyitebeerayo bagezi Katoluwama yabagambanga. Naye munnaye omugenzi Katoluwama omulongo tayagala bagezi. Omukama amuwe ekyumula eky'emirembe. Kato yayogeranga ebintu bye nga mulowooza katemba mwerere naye ebigambo bye tayagala mugezi.
kati oyo ayagala bannabosa abagala entertainment committee mu parliament bayagala naye nabbosa wakawanga mudde bayagala abo tamanyi na parliament gyagenda mwetula ddi tulaba Rainis naye bannamawulire bamubuuza ogenda kuteesa bikinga naye ayogera bulongoto so singa abantu abo nakyogerako waneera naye nkugamba ennonda ya structure najogera naawe nti chairman wa party aba agenda kukola omulimu ogwetegereza ba flag bearer bekenenye abayite anonye ebizibu byabwe n'ebirowoozo abayite abagambe gundi nno ojja mukalu naye bagambye okwata obwana bw'abenda obuto ojja mukalu naye bagambye gwe mukubakaaba nno tobavaako ojja mukalu naye obufere bwakusukka ojja mukalulu naye engeri gye weeyisaamu si nnungi naye ye chairman ye flag bearer kali ani agenda omugambako so pate zonna senga abantu bonna zibeetegereza gwe nga pate gwe noyita ba flag bearer abo owaayo yagala kifo ki jagala kya kansala wa ku district mpozi kansala ku district akola biki awo wennyini ananamuwa na kaadi yo w'omutegano oga nti ono situmuwa nagamba nti ku district kyebaleeta kyotakkiriza kikonde nedda munnange kuli kuba kuteesa nedda ssebo nze ku district ngenda kulwana na bapate eno era nabalaba nga sijja baganya kwogera oyo tomuwa kaadi yo kasita baleeta besitategeera nze kubanga tamanyi kyagenda kukolayo waliwo nabano kasita baleeta kyatategeera kunga bantu kufuluma bali basigale babiteese babikolako mu naye nno munnaye mulabi wa Tronaz Media nali nkusuubiza okweta taata wange yalina signature ku constitution omwami ono n'agaana tanaba kugaana ng'osaza omugambo ate nguwaata bulungi ngongerako era oguwa bambi yeetegeka n'atulinda naye tugenda muleeta oyo yandibadde akuwa constitution ya Uganda kwa iriko signature ye taata wange oyo sente za Kajubi yawummula mukama amusumuwe ekiwummulo ekirungi yali ani ono Damiano Lubega yali Sebaana Kizito yali ani Sepuya yali yafa accident awo baali bangiko ne Beso eri Mulondo yali akiikiridde Obuganda batuuka muli Buganda bagiddiza constitugundi bagimma federal baleta decentralization yeeyo bonoojatula obulungi yeeyo decentralization ye president yali aginyonnyola era kati yeeriwo yeekola disitulikiti zonna amagombera ga tulimu eyo decentralization bagamba totuwadde Bwakabaka basooka ne beekandagirawo ne bafulumanga paka eky'Obwakabaka bwe kyadda muki mu constitution ne kiteekebwamu ate Besigye n'afuluma lwaki Obuganda babuwadde Obwakabaka sira neerabira bannayuganda engeri gye beerabiramu ennyo neewuunya oyo mwami yeekandagako ng'owa constitution eyingiziddwamu Obwakabaka okuddizibwa Buganda era wava olutalo lwe ne mukama we bagamba mbu wano okutemya n'okuzibulwa ngoma nga yavuze nga kiri bakyerabidde oyo wava obuzibu bwa mukama we oyo Besigye kuddiza Buganda Bwakabaka nenze neewuunya Abaganda twerabira obaani yatukolimira mwekyo kikolimo kati bamala beekandaga baafuluma era constitution ya Uganda eyo ya 95 amannya gemmenye abaabalonda mu constituencies baavaamu bagende bateese CA baateesa emyezi gyonna ssente baazirya za allowance abalina abava mu lundyo z'abo abantu nga mulaba Tronaz
bakadde bammwe bali ba hypocrite bakyefuula nga nawolovu sente baazirya nga bajja ne batula ne basayininga bwe butuuka okusayininga nga beekandaga naye nga Lawrence bamukoze eki bamufunye era constitution ya Uganda teriiko signature z'abantu abo teyaliiko okuleka amendment ezigenda zikoze eki amendment ekoleddwa oyo abaddewo nga bagikola n'akola ki naye yagenda nga opposition mu CA teyateekako signature okitegeera kati okwekandaga tekugaana balina kye bayisaawo kuyitawo nti okwekandaga sikutegeera kwekandaga kwa maanyi oli akozesa amaanyi mayitivu nga yeekandaga nekikola ki naye bwe kutuuka mu ssente sibitegeera bibeera anti bazanyira gwe ku bwongo oyo musajja waffe n'olukiiko yalukyankalanyiza Lawrence teyamusayinize lwaki yeekandaga amaze okusayininga iPod kero byonna omwana wange owannarupu ebyo byamunyiizizza owannarupu ebyo byamunyiizizza ne mugamba ojja kukkiriza mugambe tatabuka mutwe akyali abantu muto namugabe kyali muto mutatabuka mutwe mugambe tonnanywa njaga ojja kugwedda kuba kati ebya parking zeemu biyitirivu namugabe tonnanywa ku njaga aba kyali ku kadi nga iPod ngejja iPod yakyagala etabudde sente zaago ate kati tubawawaabidde mwatugobye mu iPod sente tuzaagala otegeera oyawula osunsula ne weetegereza ogamba muwagizi omuwagizi omulonzi gwe ŋŋamba omuwagizi ebyo byonna tabiraba naye omulonzi wali olaba oyawula osunsula weetegereza weno yesawa kati eteeka buli kamu kowulidde notandika okukawa obuki obudde analysis yo gwe gwe bazanyira ku bwongo oba gwozanyira bali ku bwongo bo ebazanyira ku bwongo kati ebyobufuzi bino bye tulimu abantu basabe obululu nga balaga bye bakoledde abantu muleme kubeera mu kulimbalimba bantu na kubuzaabuza bantu bw'otuka okugamba abantu tibyonna lujja sente z'abasomesaamu nze nzigaba era fayiro zammwe nze nzirina mu ngalo sijja bbawa ssente kinnyambye bwe kinnyambidde nze ndi ku ground akalulu kajja kugwa fayiro z'abakyala nga tebafunye ssente mbakunge tumulumbe bane waasuba tumanyiwa manyi mulimu omuntu atandika ekintu nekimuleeta bakafaya ate neyeevuma ensi obakunge yalina fayiro zaabwe ssente yazigaba kiripu weeri mulabi wa Tronaz Media ono yeesimbyewo mu nnabyabufuzi projekiti gyendimu eya gavumenti eya ssente za ggulu ya banka yesimidde entaano akubidde abantu amasimu abagana nalujja byalimu ssente nze nzigaba era fayiro zammwe nze nzirina muki mu ngalo God forbid mukama akituuse nga ssente tebanazifuna akalunga kawedde nalujja ndi mulalu nze ndi mafia mafia boss mama mafia boss jajja mafia boss era nze banga ngeje nazaala abaana abalenzi toba ndi muyaye nze ndi muyaye nejuzi banga nalujja okuze nze ndi muyaye nze okupanga ne bakutwala ennakasowa ne bakuba emigo ne bakulirika ne bakwevuunikako sikirinaamu sitaani ng'oli mukazi omumanyira ng'onnemeddeko nkupanga ne bakutwala ennakasongola mu nkoola ne bakusiyaga ne bakulya ebiseera ne bakwevuunikako ne bakulekayo nze ndi muyaye ate ennakasongola tewali agamba waliyo ntenjereere kati nja bakunga tugende mu maka ge atuwe fayiro z'abakyala atuwe gye yaziteeka ne ssente zaabwe naye kati gwe kusooka weebuuze omulonzi owaddewo kale n'omuwagizi fayiro yazirina bwazisayininga azitwala waani kubuzaabuza bantu
ng'alina gundi kyezijjayo ye bw'aba zisayinize zigenda waani yababulire nti kati awo stage kyeddako kubanga kati balaba kye balina okukola ekisanja kyonna tebakikoze kati sawa yakola kati sawa yakusaba kalulu ekiriwo kye babuukira kati akatambula ke bayimiriramu kati balaba nga balina omuze gwono na programu za gavumenti aba opposition balina omuze gwono naki programu za gavumenti bazivumirira kati balaba ngeno okugivumirira agiyimiriddemu tebamusobola kati alina kulippira naye toyonoona nze naye manya oli kumwera mannyo teguwalampwa tegulinga guno mb'olinawo oyinza kukwata nze Nalujja ayimiriddemu eyo programu n'abopposition munnansana bammanyi nze tebannumba muno ne bakita nziimula buziimuzi naye ammanyi gw'ayagala okulippira programu z'entambuza nze Nalujja oli kumwera manyi zino za gavumenti sizabyabufuzi era nze sibayita mu nkuŋŋaana zange kulomukaaga nabadde n'abakyala 400 main hall ya CU nejjula ne babeera n'ebweru ne bannumba sanga batugambye netujja tusaba akalu ebyange si bya politics kuba nabakoowa nakuwa politicians nabakoowa tebakolera abantu babuzaabuza abantu basiga obukyayi n'entalo mu bantu ate tebadda kuyamba bebalekera ntalo amutandikira otalo n'alumulekamu n'agenda n'akola bibi nabakoowa alukusuulirawo n'osigala n'olwana nalwo nakowa politician zo amwe NRM fan akusibira emmese mu kutiya n'olwana nayo nze ndi NRM fan naye nabakoowa nze n'emikolo gye mbeeramu sibayita wanakoowa entalo zaabwe kati gwatandika entalo zo mu programu za gavumenti oli kumwera mannyo kugamba wakula olutalo lwa rais naye ng'ogwoluwakulako alulwana ne mukuloni bw'abanga aluwakula ku bbanja nze ndulwana olwalooni anukapia oli awakula lwa bbanja nze nwana lwalooni lwa rais olwana lwalooni abaana abazukulu balisasula naye nga ndutuusiza muve ku programu zagamba ebyobufuzi gamba omutabani abiveemu buli mukozi nti saidi eri teyamuwa kaadi buli mukozi buli yeetaba mu bya PDM kaadi esaidi eri mmye kakati oyo gye bayita kifiiriza fitina kifiiriza manyi mulimu omuntu nga mukama ate nga noonye ekyo ekigambo fitina kifiiriza akuyinako fitina ayita kwagala ofune kiri akayagala nakiri kikusube kubanga ayagala kutambuliza mu bulimba bwo bw'obukyayi nga buli sawa olowooza alina essuubi lyo naye nga ye yennyini yafunamu nakali kobadooza nti onoofunamu naka yayakaagala ekitegeera eyo fitina kifiiriza PDM teriiko kkala ate ne wange nansana abasinze ogifunamu ate bannuupu beekunze ne bakola omulimu mungi nnyo era basinze okufuna abantu baabwe kyova olaba honorable waaka waffe teyakomyewo lwaki kubanga byakunga abantu anti aba yakola naye nga gwe mulimu ogwamulonza kubuulira abantu programu ziro n'abakunga bazeetabemu mulabi wa Tronaz omulonzi omuntu ogwo walonda atalina kye yali azze kugamba kya gavumenti kiriwo okukigendamu babagambye sente za iboodi za muwa musolo si bwe kiri programu zino eziriwo zizo ggwe ng'omuwi waki oziganyulwemu kati bwetaba fitina kifiiriza kikyayagala omuntu we ono agenda omulonda kyayagala afunemu Nalujja n'ekibuuzo kyange kitono kiza kuba kya kisiru n'ekitono
Nzanti mbera musibe dakika 5 zomalanga sinna. Ogambye ayi sente ya iPod sente ya muwa musolo sente ya mu7 twagala kwegatta ku kibi ku iPod kulya sente ya mu7 eyo muwa musolo kakati wano nowandika ebbaluwa negenda wa minisita wa judiciary wa mateeka ng'owaabira okugoba mu iPod tisikuwaaba osaba sente za iPod agamba sente teziriiwo kuba teweegatta ku mukago ogwo nowaaba baluwa wagiwa minisita w'ekitongole ekyo kati mu kkooti gy'owaabidde yaani ye minisita onogowa ebbaluwa pulezidenti wa yaani Museveni kati sikitegeera kubuzaabuza ffe andi gye nkugambye nti yawula sunsula weetegereze si kyegambye baatugamba ow'ebitaano yalya ssente ya muwaaki amusolo eza iPod zaani era mpotofu fitina kifiiriza tayagala gw'okifune ayakuteekere mu bulumi ng'omulinamu essuubi ojja kubuusa abantu ogenda kuvayo bw'onomala okufuna ky'oyagala otandise okologa akamalira buki budde kati ayagala nga tolina kiri essuubi oliteekemu ye ate nga mukodo muzibu n'enjala tazisala tulinza omwana bamugulire pikipiki gwe bajjawo pikipiki ye omwana yali avuga pikipiki n'avuga omukulembeze nga akaseera kaali kazibu omwana bwe yadda ewaka akawungezi ng'omulimu ng'annyuse nannyini piki n'amugamba pikipiki yange nagikutumako naye saagikutuma kukolera mu ebyo kituufu andi bazimaaki nga bamanyi oziwamba kati mwana ali eyalajjana nti bannayo bawaliyo omuntu yenna ntaasa naye oyo omwami alina pikipiki boda alina mpitirivu oyo amuwe singa yamuwadde dda talina oyo alina abakozi oyo omwana alina pikipiki boda bigambo by'abantu singa yamuwadde dda ate mukalu bw'anaamuwa ajja kuba aguliridde kati ajja muwa ajja muwa nga kawedde muna byabufuzi n'amalaako suubiza nti onoofuna nga kawedde iwa taata bamulemeddeko n'oba obeera ng'oli mu budget ng'obanga ngambe nti njakuwayo miliyoni 2 naye n'akisembyayo wano n'akugamba nga kalulu kawedde ne budget z'obadde omaze okuteekateeka mangu awo funa lupapula funa omukabiritoozooki tewaba nga kalulu kawedde ate yaba amanyiza afuluma kubeera wedde ziba zifuluma ate oba essaawa zino waliwo abamu n'omala omugamba nti munnange kakati n'agamba naye kakati ffe sente tuzijjawo naawe teekamu kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 ngoba mukalulu yuzibanga tokomyewo mukalulu era nze sewunya bawangula ne batadde mabega bateekamu nnyo senga ebibiina biba okwewala ebyo byonna abantu bano okwanga badda ne bakolera abantu ebibiina tebiina structure esupportinga bakandidate baabyo kuva wansi mu bipande mu ngeri y'okunoonya akalulu tebirina omuntu ono yeerwanako yekka n'akuyisa ebipande n'anoonya ate munne abalonzi bamanyi buli ayesimbyewo ayina n'atalina era oba oli abatugulira olugendo lw'amazzi
batugulirayo olwendo lw'amazzi bennayise baagala ebyokulya kati oyo ali kukolera ddi abamu basinga n'amayumba ajje mu kalulu adde n'aba desperate kyeyasuubira takikoze eki abantu bangi nga bakaaba nga tetunatuuka ne nominations bintu byatabuka dda anti bateekamu nnyo bateeka ne mugundi ne mu kamyufu abayita mu kamyufu abageze mu vetting w'ensonda nabo bateekamu nakwerwana nako kususse omuntu okolagana naye wano ate yennyini atwala mawulire gamba oli nti gundi munna nze nina agoocha kino kiri programu ziri ekyatabudde mugundi Muhammad Nsereko n'empuuga yamugambye kalas yaliko yalina programu gyaliko n'alaba esimu n'agamba ono mpuuga yako tonkubira toddamu kunkubira ffe tugenda kola gwa kuseka tuseke busesi kubanga tetulina kyakubakolera stress tuzejjeko toddamu kunkubira ngamba naye nga mu buntu mulimu emyaka juzi nabadde mu bakyala eyo Nansana East 1A yembagamba nze yandabako nabadde n'omukyala Ochenge muwala Ochenge yabaddewo yavuddeyo we najja eno neŋŋamba ono yeyandabako nga ntambuza omukono nze nali mutambuzi wa mukono wangi nga ntambuza omukono n'etteke n'engikola ki gw'omukono n'etteke yaako nali ngumanyi neŋŋamba oyo yandabako naye kati nina omuntu ajja n'akukolako ekintu n'omwenyaawo lwaki tiwaliwo emyaka ng'oli ku kasolya ng'olaba byonna biri wansiiwo kati waliwo wekituuka ng'ojjawo essa wekka ojja gye biggwera nga wessizza oli wansi ku ttaka n'abiwalekawo ng'osaze kyekyo ekiseera ky'otuukamu emyaka gyo nga weetaaga abantu olina okubeera mu bantu olina okuba n'abantu olina okubeera mu bantu kituufu nnyo kati bannyinaze abo bombi omu Wammamba manya Wangabi mwami wange si Wammamba gundi mpuuga mwami wange nzaala Bangabi kati mwami wange empuuga ne mwannyinaze Muhammad Nsereko egyo emyaka gyammwe gye ginyweza ogwo omukwano ne mufuuka ba Luganda naye olowooza era sibi ekiri kyogambye kyakutuzanyira ku bwongo kya serious ono yanyiiga Muhammad yanyiiga yayiirawo nnyo mpuuga omubiri ku 5 n'afuba nannyonnyola 5 byajja bitya n'amubeererawo wonna bwe yabeeranga zirive ng'amulwanirira atuuka amugamba nzija kuwa pulezidenti nja kuwandiisa kibiina naye saba eyo banga gwe togera kuwandiisa kikyo nyamba onfunireko eyo emikono mu gundi zeeyo mu kitundu kyo essimu n'aziggyako sikuzannyira ku bwongo awo nekiddamu nekyongera tukakasa wali sikuzannyira ku ki ku bwongo naye mulimu omuntu omunnanfuusi mulimu omuntu omuki omunnanfuusi kati ebyobufuzi bino ebyo byonna abantu baffe babirina naye at the end of the day ani akungula ani agenda okungula ekyo ebyobufuzi obunnanfuusi bususse enkwe obukyayi efubitizi awo tewali mulyake fitina kifiiriza ani akungula fitina kifiiriza ako kampangudde abantu bafina fitina kifiiriza nabujja yali mu program
tofudde Kamala agifuna kazo yantama olufitina yagijjeeyo naye ensaalwa lwaki ngenda mukali alina okulana kali neme kafuna kifiiriza tewawulidde kano mbu Hajjati Namyalo ave mobilization alinde kukuuma kalulu eyo yonna fitina kifiiriza ate oyo omukyala abayambye nanyo okola mobilization mu Kampala naye wokka naye olwokuba balina fitina kifiiriza balina fitina kifiiriza fitina yaabwe kifiiriza ecrossinze nekatinga cross negenda mu entertainment bana bosa yasabye ekyakakiiko ako naye lwakwasitege sinategeera bulungi ayagala kuba chairperson wako bayagala kubeera nze mu ntegeera yange entono bulabi wa Tonazi gino emyaka ejange tebantuuza mu bigambo kubanga nze njogera binsanga wano kitegeera tebantuuza mu bigambo mu ndowooza yange nga nze wembiraba ku myaka gyange olw'okuba abadde mu komedi we mu Uganda byazannya kaseera kulwanirira alabanga owa federation sente zaafuna nga zirina komiti wezikola ki weziva kati muli alowooza nti bwennyinga parliament nentula wate nga ndi wa opposition ontajja kubanga azifuna mbu yazifuna kati ye bw'alowooza kati yaba agenda kulwana ngende ku entertainment kati ezigenda mu ba federation ziba tezigendayo bali kulaleza NRM nze bwe nakirowoozezza mu komiti eyo sente z'entertainment baziwa abayimbi bagenda kuyimbira NRM yabeera munene kaseera bwe nakirowoozezza ye ndaba yange y'ebintu togamba nti mbirabye bubinze ye ndaba yange gwe iyo nawe giwe mu comment section tubuulire gw'ogamba otya tegeera bwebanga ye ndabayo nze ye yange nange nina akabuuzo katono omutabani mugambe nga sinabuuza agume akkirire amamina kakane atuule akalire anti emyaka gyalimu gyegiri egibeera ku tipu era wali waggulu alaba nga buli kimu kisoboka kale jagenda kwa nga bimuleetinga down nga nabika nabireka kulina egundi omumbuulize ng'agenda akajja kumala ke wansi aga naye nali mpapaki omumbuulize n'ali eyo ajja kutubuulira Nabbosa ne Honorable Minister Nabakooba minzaani ebalansinga minzaani of course teyinza kubalansinga kubanga kuliko asinga ku munne entegeera n'enkola y'ebintu ne reasoning capacity manya ebintu ebisinga nze ntunulira IQ y'omuntu nze ntunulira IQ tunulira ate IQ y'omuntu ojja sesinga according to byayogera kati Joyce Baagala n'Abakooba ne Nabbosa gwe obalaba Nabbosa alina wabavuganyiza mu IQ batutedda meya bwezanye katemba waayo eyo Joyce Baagala agamba yazeewa zaake ne Joyce Baagala minzaani balancing ebalansinga kuba Joyce Baagala asobola kuleka nga abalonzi bamulidde mu lukwe kye namwagaddeko Joyce Baagala kye yakoze ng'omukyala ekintu ekyo nakigambanga ne baaba wange Sseminde Rosemary buli obeera n'ebizibu ebingi nga bikulumbaganye sirika oyogera ofuuka omuwanguzi Joyce Baagala bamutekako embeera ya sirika mu kusirika n'alaga nti nze baba mpadde kadi oba tebampadde be bakola ki naye n'ayogera ensonga ze ate zaalimu ensa teyayogera taddangayo kwogera ku kibiina kye yeesimbirawo mu paalamenti principal bwe yakubye laale emitiiyana mu kitiibwa kye ekyokuba nga ye head nze ŋŋamba teyandiyogedde ku Joyce Baagala yandisirise n'asaba kalulu ku abo baagendedde
oli n'amujja mu kamwake kubanga n'oli bwe yasirika tamunyeganga nejjayimira tamwogerako lwaki yamwogeddeko awo lwaki onafuye nnyo banno baganda banno lwaki kampeni lwaki omalamu banno ensa lwaki nze nabagamba neesimbawo 2016 omwami sirimwerabirako yamala najja nanneetondera fas ye nickname ye naye nga ye Ssennyonga tebatera nno kwetonda banneetondera n'omulala yafa Kibwatukira oyo bwe yeetonda omanya yazaalibwa Miki yafa Kibwatukira akalunga kawedde bajja ne banneetondera baga tusonyiwe byonna byetukoze mu kalulu n'ekituufu nze saanonya kalulu nina bennyini nga bakkiriza nti nali nkawangudde bavuluga kaki kavuruge kuba ground njirina nze ne besitambula ground yange njikoleredde senga nzijayo omutwe naye baddira akaana mbako teyagamba balonzi kyagenda kukola teyabawa manifesto ye lwaki azze mu kalulu olwafunanga omuzindalo nalujja oyo mubbi abba eddagala mu ddwaliro mukazi musiru nnyo oyo nalujja buli we yakubanga laale kigambibwa mbu waliwo n'omukulembeze omuntu bw'atuuka kazindaalo abeera eyo ku balala naye n'atababuulira biki byagenda okukola kati embeera y'okutyoboola n'okulengeza banno abantu abo b'oyisamu amaaso n'olengeza balina families balina families oli kungula ki mumutaginge kamutuukeko ali kungula ki batagingani oyo oyo atyoboola banne n'abalengeza n'abamaliramu ddala ensa kwoyo mukulu muntu mukulu gw'otyoboola otyo ndowooza era mama Joyce baagala bwe wayogeddeko nga weerwanako bikome gwe sirika mukale mutaginge ne Joyce baagala honorable bw'abanga ground yo girina sirika asirise teyejjusa ndowooza mwena mukitegedde